بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ينفي أبو الزسرك وكتوه انتول ببري وسسمين أود ويونا لك رب غفل لصلاة ينجيفا وبتفا أولا قد تجير الدوينو الدعاء بين سجدتين من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يسمبوا وكتوه انتول ببري الدعاء زيزمك السنة ينككف النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه في ذلك عدة أحاديث وبجل زوبري وحديث زويركو ngabutulaga ensongeyo النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها يجرملako nabiranga agikola منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين حديث يتوقع بجوري زوبو إذاكو عبد الله بن عباس الله سمعك بومبي ونشتاوي النبي صلى الله عليه وسلم يقام بانغا وكتوين تولبري اللهم غفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني وجاوش سانغ مشتبه سنن الترمذي أتنغ الشيخ الألباني قامت حديثه نتوف وروى هذا الحديث بألفاظ مختلفة حديث جيسا أنغاتي يونغرامو ebigambo ebirala ebyenjawulo amakulu nti ng'eyongeramu ku bigambo nam ala baadhi ku birala okusinzira mu njogera yaayo wa hasilu maruwiya fi hadha ad-du'a sab'a kalimat era nga ebigambo ebyafunikako ebyogerwa mu dduwa eyo sab'a kalimat ebigambo biri musanvu biri bibadde bitaano naye byeyongeramu mu hadithi mu njogera endala nebyoyongeramu bamanyi abalala bayogera hadithi eyo nebere bigambo misanvu bebirirwa Allahumma ghfirli warhamni bibiri wajiburuni bisatu wahidini bina warzuquni bitano waafini mukaga ekyo musanvu warfa'ni naam ekyo musanvu nebera warfa'ni ay Allah nkusaba ompe onninyisa amadala Allah nkusaba oberenga omponya Allah nkusaba oberenga ongabirira Allah nkusaba oberenga onnungamya Allah nkusaba oberenga onsonyiwa Allah nkusaba oberenga onsaasira naam bigambo ebyo bibiri musanvu biidhina tabaraka wa taala mu hadithi eyo yebigambo musanvu ojja kugisanga fi sunani Tirmidhi naam ojja gisanga mu sunani Tirmidhi oba sunani Abi Dawuda oba sunani Ibn Majah sunani Ibn Majah ojja kubeera ng'osanga mu hadithi ng'eyogera ebigambo ebyo musanvu biidhinillahi tabaraka wa taala batugamba manyi biidhinillahi tabaraka wa taala omuntu ono abeera ng'ayogedde ekigambo ekyo asobola okubeera ng'ayogera ekimu oba ebitaano oba omusanvu wa aqallu ma yuqaalu bayna sajdataini n'ebigambo ebitono by'oyinza okwogera wakati wa sujudu ezo bbiri kyekigambo ekigamba nti nno rabbi ghafirli ay Allah nsonyiwa ay Allah nkusaba onsonyiwe ay Allah nkusaba onsonyiwe ekigambo ekyo rabbi ghafirli kyekigambo ky'oyinza okubeera nga kyekisembayo ebitono mu dduwa ezisomwa ng'oliki wakati w'entuula ebbiri ezo lima jaa an hudhaifata anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana yaqulu bayna sajdataini olwa hadithi eva ku hudhaifa atugamba nabi sallallahu alayhi wa sallama yagambanga wakati w'entuula ebbiri rabbi ghafirli Allah nkusaba onsaasire onsonyiwe ay Allah nkusaba onsonyiwe rawahu an-Nasa'i wajagisanga mu kitabo ekiyitibwa sunanu an-Nasa'i naam sunanu an-Nasa'i oba ekitabo ekiyitibwa al-Mujtaba sunanu an-Nasa'i oba obeere ng'ogisanga mu kitabo ekiyitibwa bismillah masha Allah sahihu Muslim oba Bukhari insha Allah tabaraka wa taala hadithi eyo صححه الشيخ الألباني كما في صفة الصلاة الشيخ الألباني تقام حديث ينتوفو mungeri yo muntu jalina okubeera nga asala n'olw'ensonga eyo edduwa bwetu bwekolaki bwefaanana obujulizi bwayo bugikwatako kati tugenze ku kibuuzo kya mwannyinaffe ekibuuza nti sola yange efa oba tefa qad ikhtalafa al-ulamau fi hukmi hadha ad-du'a amanyi baayawukana ku nsonga y'edduwa eyo فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الدعاء مستحب وليس من واجبات الصلاة abasinga bagamba
nti edduwa eyo eyagalwa bwagalwa okusomwa omuntu bw'ogisoma tewali buzibu oba togisomye tolina musango. Ne bagamba nti era edduwa eyo laisa min wajibaati swala, teri mu bintu ebyobwatteeka ebikolebwa mu swala, teri mu bintu nti kyabwatteeka yagalagana bwetakikole swala yeefa. Naam, ne bagamba nti kiri sunna okugisoma. Naye nga mu kubeera nti ekiri bwe kityo, wa dhahaba alhanabila ila annahu wajibu, amadhahabu ne gajja ne gakola ki? Amanyi bayawukanamu mu kutegeera ensonga eyo mu kugikkaanyaako, nga tumanya nti nno abamanyi basobola okubeera nga bakezeganya ku nsonga oba okugyawukanako. Igwe ng'omugoberezi n'olaba wa woogenda woogwa, ngende ne bano oba ngende ne bali, si kyawe batteeka ate kuvuma nti ono takikola kamuvume, ono takikola, ono munnabidia, ono takola bw'ati munnagundi. Si kirungi kweyita mannya, wabula igwe genda nekyokola ki? Nekyogera nakyo mu ndabayo n'okusinziira ku mumanyi g'okoze ki? Gw'osomyeko. Hanabila tugamba nti nno Imaamu Ahmad ibn Hanbal amadhahabu gagamba ago nti kiri wajibu olina okugisoma kyabwatteeka limuwadhabati nabi sallallahu alayhi wasallam ala addu'a baina sajdatayn, olw'ensonga nti nabi sallallahu alayhi wasallama yakibeerako nnyo mu kusoma eddu'a wakati waki w'envunnama ebbiri yagisomanga. Walianna jamii afaali salata la takhalu min dhikrillah, ne bagamba nti era n'okubeera nti nno ebikola byonna ebyeswala biyimiridde okukuteneza Allah subhanahu wa ta'ala. Wasailu hadhihi al-adhkari wajiba, ne bagamba nti era byonna ebibeera nga bikolebwa mu adhikari zonna za bwatteeka mu madhahabu gaabwe. Fakana hukumu dhikri baina sajdataini hukumuha, nekifuuka nti bo mu ndaba yaabwe hukumu yaki yedduwa eyo erina kubeera nga yabwatteeka. وما ذهب إليه الجمهور من القول بالاستحباب قول قوي. naye mukugeraageranyaamuko wakati w'abamanyi bano ab'amadhahabu gano n'abamanyi abasinga obungi kye bagenderako nti kyagalwa bwagalwa. Ekigambo kyabwe ekyaba nabagamba nti okusoma edduwa eyo kyagalwa kyekisinga obuzito ku kyabano abagamba nti kyabwatteeka. Ekisinga obuki? Kyekisinga obuzito mu mbeera efaananako bwetyo. N'olw'ensonga eyo kiri gy'oli okugana ne kiri oba ne kino. Wali wajibu minhu an yaqula rabbi ghafirli maratan wahida, igwe asome edduwa eyo ekyobwatteeka kyolina okubeera ng'osoma ku sayidi ya imaamu oyo ayitibwa Ahmad ibn Hanbal madhahabu gaabwe. Ekyobwatteeka gy'oli kugamba nti rabbi ghafirli, ayi Allah nkusaba onsonyiwe, mulundi gumu. Wa ziyadatu mustahabba, ne bagamba nti bw'oyongerako rabbi ghafirli emirundi 5 oba 7 oba n'oyongeramu edduwa endala zonna ezisukkako awo, bagamba nti ekyo kyagalibwa. Naam, bagamba nti ekyo kyagalibwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati kiri gy'oli ggwe okulaba nti mu ndaba yange kangere n'amadhahabu gano oba ngende ne gali biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ku nsonga y'edduwa eri wakati wa sujudu oba eri wakati wa sajdataini ezo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Waqala al-hafidhu ibn Rajab, atugamba hafidhu yatugamba ibn Rajab ntinno wa hukmu hadha adh-dhikru bayna sajdataini inda akthari ashabi Ahmadi hukmu tasbih, ntinno enamula y'ekigambo ekyo rabbi ghafirli eri mu madhahabu ga Imam Ahmad n'abasigadde abasinga obungi abali mu madhahabu ago bakitwalanga wala tasbihat. Naam, fi ruku' wa sujud mukugamba nti rabbi subhana rabbiyal a'la, naam, wa subhana rabbiyal azim bakitwala. Nagamba nti wa annahu wajibu, nti kyabwatteeka tubtulu salata bitarkihi amdan, nti omuntu singa akireka kitta esswalaye, singa okireka nga ogenderedde kitta esswalayo. Wa yasjudu li sahwihi, nagamba nti singa obeera okirabidde bwerabizi okukyogera ovunnama oluvunnama lw'okwerabira. Awo nga tuli mu madhahabu agaani aga Imaamu Ahmad ibn Hanbal. Naam, tuli mu madhahabu agaani aga Imaamu Ahmad ibn Hanbal. Amasala ago mawanvu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ghayra mashru'u linnizaa'i wa firqati bayna almuslimin. Tegeetaagisa kubeera nti ate omusiraamu ogalemerako nnyo n'obeera nga ate oleetawo okukaayagana n'okwawula wakati w'abasiraamu.
olw'ensonga nti nno okwogera ebigambo ebyo kiri gy'oli igogena n'abaki ma taqtani bihi kyogenzeeko nakyo gwe kyolaba nti nze okusinzira ku ndaba yange imamu ono kyagambe kyenkola ki kyengenda ogenda nakyo waman iqtana bi ahadi alqawlaini fala haraja alayhi min al'amali bihi igwe bwogamba nti nze ngenda n'abagamba nti kiri kyabwatteeka ng'ogera naawe n'ogenda n'ekigambo ekyo abagamba nti si kyabwatteeka naye ng'ogenda naki naawe temuddaawo kukaayagana nakwevuma abo bakaafu abo bakola bwe bati abo bakola bwe bati bava ku nkola y'omubaka ya sunna biri bitya ensonga singa ebeera nga eri bwetu mu mbeera mu ndaba y'abamanyi kwe tusinzira ffe okulaba nti omumanyi ono kangene naye ku nsonga eno oba kangene n'oli biidhinillahi tabaraka wa taala n'olw'ensonga eyo igwe ng'omugoberezi olaba nti wano wenkola ki wengenda okugwa wa fi baadhi hadhihi al-umur khilaf bayna al-fuqaha ensonga zijja nyingi bwe zitunga amanyi bakola ki bazaawukanamu faqad yakunu al-fi'lu al-wajibu inda ahadihim kinza okubeera ng'eri omu yagamba nti nze ku ndaba yange kyabwatteeka omuntu okukola bwati ne bwati atama n'agamba nti masnunan inda al-akhar n'ogamba kya sunna bw'oba okikoze ofuna empeera bw'oba tokikoze tewali buzibu wa hadha mabsuutu fi kitab al-fiqh aw fi kutub al-fiqh ensonga ezo oba otebenkidde bulungi n'otwala n'osoma ebitabo bya fiqh byonna ojja kusangamu nti amanyi baayawukana ku nsonga ezitali zimu naye tebaavumangana tebayisikanga bitogi tebeevumanga bannaabwe nti oyo takola bwati mugobe muzikiti gwe waffe tebaabikola biidhinillahi tabaraka wa taala wallahu taala ala wa alam kiri gy'oli okukisoma n'ofunamu empeera kyagalibwa n'ogenda n'ekyo oba si kyo n'ogenda kiri nti kitte eswalayo wabarakallahu fikum